Museveni tumuyitako gwobola bakubanga alina gwateekateeka amulindiridde Museveni sensuubiza eri kumpi tebakugambanga nti Museveni alina gwateekateeka taliyo alina gwe yateekateeka nedda taliyo balinzi kankuli okujja bannayuganda tetunayo gye tutunulira kulaba bigenda mu maaso bw'oba oli muntu analyzing politics nga bw'atambula okirabirira nti Museveni talina gwayagaliza bukulembeze okujjako yekka yennyini nnyini njala okukakasa nti 2026 Museveni kwali ku ballot paper nga ye ng'omuntu so si mwana we olugambo lugamba 231 ne 231 mwana wa Mukama tamututte era ajja kubeerako tukinulire bwoti kiri ekintu kimu bwe kiti mutabani we abadde alesa amaanyi nga yeetunda nga yeetira mu piraawo ye mu pata ye mu force nga bwagiyita yagenza okulaba nga omwana atandise okulabika ennyo eri abali omwayogera ku ye n'amugamba kankujjeeyo n'amuwa obukulu mu magye kati wadde obukulu mu magye nga yakulira amagye kati okyamulabako owa gyakyala ne bwe yakoze birthday bagikoledde mu manju twali yakiwulidde ekyo ne kikakkana bwe yali abadde alina amaanyi abadde avuddeyo ennyena nga promotinga mutabani we abadde balamu nanga ndikwade wa minister wa agenda minister wa agenda tewaliyo kiriyo kati yamusibye era okumanya balamu bamutomezza bwe yali akali entebe yawogana nnyo nze mu peristing ngenda bagira abana basibiddwa kati lisi twagimuwadde lisi twagibagimuwa kiki yakozeewo talina ekimu kyamulema kati kyamaze okumulaga nti ddala ekifaananyi kyagenze mu bantu abadde bamuliramu trust talina kyayinza okukola nekiyatukeddeko okutandika kyamulemye kati mukulembeze eki so obwo obukode bwa Museveni kunafuya PLU era PLU yakoze eki yagenze so tawaliwo wabula era badde bakyewaniramu nnyo nga bagamba liri simanyi nasale school yaabwe muba trainingira abantu garden nasale garden whatever could be buli agenda mwene yalema no mu training PLU najja nadde eno kati ekyo yakikubye yakitemyeyo kuba njagala okubuuza ddala Museveni myaka 38 gyafuze ani gora bayinza okudda mu kifo ekyo talina ne myaka 38 baladde n'omuntu go trainings omuntu gwe experience naye ndeta nagwawa bantu buli mwageza kukola bwati nga mutemako omukono Museveni kyagala bali bo oligino be ba Kahindo Tafire era Kahindo Tafire ye kazi nawe ye hero yasodo okumenya kino ekibindi kyali kigana nti promotinga mwana kati ekyalo kyagenze so tebalina agenda bote bamanyi nti wali ekigenda okuddako nti enkeera Museveni avaawo niye ani adaddako kyovula baffe kitu yamanga banupo okwezimba era buli muntu enesuubi nabalirina mu Kyagulanyi nti saawa ena Kyagulanyi yakola ki yaddako ajja ye mwana akyali muto alina amaanyi asetinze ekintu kye buli wamu kitambula bine bateekawo byokulitatiza bino 22 bamutya unlike other leaders bajja mu kitundu nga bakaddiye ne Katonda azze muto ate nga akompitinga n'omukadde kati saawa n'omukadde akutuka omuto n'agenda maaso Bannayuganda bo badde bamanyi nti Bobi Wine akompitinga na mukadde kati ye saawa nayo NRM baleeta omuto naye ate bamutemyeko omutwe bamutemyeko omutwe takyalina kati mwozi kalina igaba atachakukye kyajiza okukola kana irugaba ni waba anti agenda bugenzi wali mmenga majiga soko kuyingirawo ne gajjulawo bwe gajjirawo najjawo abantu luli abadde atambula kyere nga babeera mu mukirabu zaanyo nga bwayagala abana basikale 5-10 nekada nakubeera na bayiwo bayitirivu nnyo ekise education system kutuwa mukyala w'omunene kuba ne bana bagenda kukyalira akasomero kali waffe eri ekalangalo basoka nakuweereza n'abasiika bagenda okubeera ne mu nsozi eri waggulu nawa nawe badde akoze ekikyamu n'okyusa kubanga mukulu agenda kujja so kati education system neegenda ngegenderera bwetyo kati same system nabino ebyamagye byatadde byamwondadde mu magye kati byamukumidde mu system y'amagye takyalina wakyayinza kutereera n'akyusa n'agamba nti bane mukuŋŋaane nga byakola e Masaka tayinza kikola mateeka tegamukkiriza so kakati ali awo bwatyo yamutuddeko yawedde kati Kyagulanyi ajja kushininga era nupo jasigala egenda kukola ki egenda maaso ffe tujenyumirizaamu singa President Museveni Mungu amutwala mu ggulu nga bwe yasabye nti ye saawa yonna agenda Uganda ogirabawa era ffe tubadde tumanya ateeseteese nga bo bwe bakayana nti batuwa omusika kati ogambye omusika n'omusika taliiwo manye mu lwabwe tabati okufa oyinza okubeera mu bantu ng'oyogeranga omugumu ne budda wabbali ng'okola kirala kyekituufu kiri nti Museveni singa akutukira n'olwaleero kyekiddako kijja kubeera ntalo njereere kyova twagala aveeko mu ddembe tetwagala afe bufi kuba ajja kubeera nga kasi nga bulaba Gaddafi bwe yafe Libya yali nsi nnungi ng'ekulaakulana ng'egenda mu maaso naye bwati yateekateeka nsi eyo nabalaga exit plan abantu baafuna enjala be baafuna enjala y'obukulembeze ekyaddiridde baamutta be bamala okumutta tewali wadda na mu ntebe kati olaba kati waliwo obubinja binja buno bwa mutabani wa Gaddafi buno bwani bonna buli mukalwana bira bimwe byali ne Sudan ne Somalia fe tulowooza Museveni tusabanga kyayinza otukolera ekintu ekirungi atuwe exit plan
amanyi nti bwe mba nfudde kintu bwe mba nvuddewo ono yaddawo tetwagala ffe twagala ffe nga ne exit plan ddala entuufu nti olwaleero mu myaka 5 siddamu kwesimbawo mu myaka 2 egiddako sigenda kwesimbawo mubeerondera omuntu wammwe yatule wabbali atandika okutulabirira okulaba abantu bakola batya bazzukulu be baba abaana be balekedde entebe naye kati saazo nga yekyenyigiramu akyalaga alina enjala y'okubeerawo tewaliwo kiyinza kubeerawo naye atukka okufa teeka buli mwafa weeyinza ogamba abakadde si be bafa bokka n'abaana bato bafa kati tugamba senga mukama mutwalirawo ki ekibeerawo tetwagala ffe twagala atule wali lwakitula tulone gavumenti yaffe entuufu etukulembere nga waali bwekiba tekiteera bulungi adde abagenda nti bannange waliwo ekitatedde wano mukitereezeemu naye kati essaawa zino nga bwe bitambula si bya mulembe tuli mu dairema. First point ku Daily News Channel. Honorable okusinziira ku mukulembezeewo mu kibiina His Excellency Robert Kyagulanyi agamba twagala ne sanctions zireme koma ku Anita Among wabula zikombe ne ku President Museveni nga buli waayita bamukwata ki jeke golowooza ayinza okuleeta exit plan n'agiteekawo nga mumwewerera mukuba jeke. Yes ojiwa bangi nyo betulabye nga bazize emisango nga babeetaaga nga wala mu Sudani mukemezi wa mutwa bakumbi Bashir bamukusiba ko bakoeta bakuntumye ICC nira kyagenda okumaliriza nga ali mukomera ne twogera ali mukomera bwegubanga musango abaganda musango teguvunda ne bono olwemerera kootya omusango gujja kukola ki gujja kukwata so nze ndowooza kyabali kirungi nakola exit plan n'afuna support okuva mu bantu be netumuprotectinga Kyagulanyi nga ye kisoboka noga nti mune tukusonyiye ebintu byonna constitution yagikukyusa enkya neggula kiteke mu constitution abagambe nti bannange omukulembeze bwakuvangako tebamutwalanga mu kooti yonna kyangu awumule mirembe kibeerawo bo bali abazungu anamenya constitution yaffe kituyita exit plan ekyo singa akikola tetulinaako buzibu era kikole agendere mu mateeka alage nti bannange amateeka mugakyuse mu protecting babikyusa